Balaga y'abasumba nga basatu oba bana be musinga okulaba nti Katonda bakkiramu e Kampala n'akakodyo kaabwe nga ko tebakakyusa nga buli lwa Sande akakola wobanga tokalabangako ogende ku Sande eddako okatunuulire era osigale ng'okyaliyo. Msako wenna yekomidde ku mukuto gwa Daily Still Hope ali ku Daily Still Hope 2 n'abali ku Age Media tubagala nnyo amwe bali kubanga ate mutufollowinga yonna gye musinzira okubanga ate mutulabira lunaku lwa Monday ennaku za mwezi 22 omwezi ate guno gwa kuna 2024 katusabe kama tukwebaza olwaleero kubanga otukumye nga tukyali balamu tukwebaza olw'ekisakyo atwenyika mu ndagaano y'omusaayi gwo twaliniza okubeerawo okwo omwoyo omutukuvu ajja tukulembere mu byonna bye tugenda okubanga ate twogerako mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde amiina. Kale mu studio sirinzeka alinamu omugenyi ndowooza abaalabako akatambi emabega waliwo akatambi ke natuulamu omukulu nga nnyonnyola engeri gye yali agendamu underground naye Mukama yamutwala n'amulaga naye yo sijja kubanga ntuukayo saa zino tujja kubanga ate tutandikira eno omukulu aleka ababuuzeeko. Abatulaba balamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yenze Kango Enjoga Abdieri ensumba ekkanisa eyitibwa Local International Ministries ekkanisa esangibwa Matugga. Gundo nkanze enjani Enjoga Abdieri kitegeeza obubaka bange bonna Mukama bukutisse. Kale muganja mino ndi mu studio kwa gatenga kufulira mu maaso ate abagambye twabakoleddwa omukutu agwe wenna otawanyizibwa mu birooto n'okwolesebwa atamanyi makulu oba abadde tabitegera nga bimutabulatabula maze omwaka toloota wabaawo ekikyamu oloota n'obyerabira wabaawo ekikyamu n'ebintu ebirala bingi nnyo. So ogwo omukutu atubeerako nga tugenda mu nsi y'omwoyo nga tutaganjula okwolesebwa ate n'ebirooto. Yobu 3:14-18 agamba Mukama ayogera okuyita ki mu birooto ng'atulabula ate tuwone ekitala ekiyinza okuba nga ate kitutuukako. Ate osoma Mubuulizi 5:7 agamba much dreams many words but much dreams many words are meaningless but fear the Lord. Ebirooto bingi ate ebigambo ebisinga tebiriimu ki makulu naye ekisinga byonna tya Mukama. So n'ofuna ekirooto kyonna ate totunuulira kirooto wabula tunuulira oyo asobola okituukiriza wekiba kirungi oba asobola okuba nga akuwonya emitego gy'omubi Sitaani wekibanga ate kibi. Alinisa hotel we tuli mu kibuga Jinja yitirawo ebintu byonna bijja kuba nga ate ebitambula bulungi. Mukulu abantu bakulabye bulabi baagala okutegeera amannya bagategedde n'obuweereza babutegedde ozaalibwawa oba wakula bukuzi wazaalibwa oliwo oti oba wava mu ggulu manye weeyogedde ku kamaako Gabudyeri oli abaki malayika ow'obubaka abantu bayinza olowooza wava buvi mu ggulu so abantu beetaaga bakutegeera kakati abantu beetaaga bantegeere naye olugendo lw'obulamu bwange oluwanvu nnyo nnyini ddala nkulidde mu bitundu ebyenjawulo naye nga maama wange ne famire yange newaffe wonna kati essaawa zino tusangibwa Kasanda. Ne district empya eya Kasanda. Yes. Tusangibwa. Okay. Anti muzaalibwawa taata yali takyaliyo wazaalibwa oli mulokole kitwataaga osooka otulukiremu awo briefly. Nzaalibwa omwami yayitibwa Yosefu Ntabanga Nyingo. Bwe tuwulira ekigambo ekyo kitegeeza nti tuzaalibwa Lwanda. Wa Kagame. Nange taata gye yali ava. Kaakati twajja mu Uganda taata wange bajja dda e Uganda nga bakatuliki ne babeera ne tuwangalira awo ekibuga ne tuvaayo tubeerako ebujuuko Mityana Road kati awo wetwamala nga ekibuga kifuuse kinene ne tudda ebuya Kasanda. Okay. Kaakati yo gye tubeera naye nze ebyo byonna mbitegedde obulungi okubitegeera obulungi nga mu 2015 juzi awo ebbanga lyange
bwekyangambaawo mama wange nasooka musisinkana 2015 ennaku z'omwezi 24 olw'okuvanyuma lw'okubeera nti bwe nali nga nkyali muto nga mama wange yali akazaala muto wange anzirako taata wange n'afa. Kati taata wange we yafa mama wange akaseera ke waka waliwo omuyaga mama wange nga alina obuzibu bw'okulwala bw'omutwe yali atabuse mufunze ng'agudde ddala. Kaakati n'agenda mama wange n'agenda ne bafaaza ne batulekawo bamutwala ne bafaaza ne batulekawo ewaka nga ffenna tuli bato nga twafuna okunyigirizibwa nga baganda baffe abataata waffe omuto nga bakayanira ettaka lyaffe. Twafunamu embeera batandika okutuyisa bubi okulwanagana nga bakayanira ettaka. Taata wange muganda wange gwe nali nzirako ye bamutta. Kakati ffe twalulaba nga kituuse kweryessa buli omu n'akwata mundu we edduka. Kati bwe nadduka neŋŋenda ku street, bwe nagenda ku street mbiyita mu bufunze nnyinza okuvaayo nvuddeyo 2015 ku street. Kati we nvuddeyo ku street okwo nali ntambula nensinkana omuntu kendi nti nyina obunnya matama. Kati yali password ey'omuntu okuntegeera gye nava, naye mu myaka gyange nali sisobola kwawula nti nava ku kitundu bwe kiti. Wali omaze emyaka mingi? Nali maze emyaka mingi naye ate nali nagendayo ng'ate nkyali muto nnyo nga tosobola kujjukira. Sikyasobola kujjukira kuba n'amannya ga mama wange naye sigamanyi. Kaakati waliwo omuvubuka eyansinkana nga bamuyita Steven. Nandaba n'agamba ye ndaba oyingira ekifaananyi ky'omwana wa gundi yabula. Kasaya kyogera nti yabula emmanya nti yenze kubanga emiggo ejja empitirirako okunsuuza mu bitooke nenziruka neŋŋenda ku street. Awo ne ntandika obulamu then oyo yanzizaayo nga connectinga mpola mpola neŋŋenda nenzula mama wange ng'ali Bukalango era kati nenkomawo ng'avudde ku street. Sadda mu kyalo eri kubanga eri waliyo abalabe bange nadda mu kibuga eno wali mama akyaliyo paka nakati? Nakati akyaliyo. Tumutumidde. Kaakati eyo gye nava ate nenzirayo nga nzizeeyo okuwoolera. Wayagala ogenda olowolere? Abatta muganda wange wali osobola? Nali nsobolera ddala kubanga akaseera ke namala ku street nali nfuse nali ndiweero trained nga nsobola okuba ebikonde, nsobola okusala omuntu, nsobola okukola buli kyonna kye neetaaga. Togambe gye emize wagikolako ku street? Kituufu nagikola. Ng'obusawo obusimu? Ekyo kyo actually nakati ne mabegakaawo nga nvudde ku street nze bizinesi zange ez'ekyanga muko ng'ogenda oyiriba nga ŋŋenda nga wenkusanga nga okutta akasimu oba akasente ng'ate nze siina kyakulya nga akasimu omanya kalugenze nabadde mbuulira enjiri jjo mu kyaki nga ŋŋamba nti ow'amaanyi ngamba wa example y'ow'amaanyi nga mbagamba nti Yesu alina amaanyi agamala okukyusa obulamu bw'omuntu ate ow'amaanyi tatya. Nze nga ntyakuba ebikonde nga nkola obunyama nga ndi musajja mutono naye nga akanyama kange okatunulako n'ogamba kyekyo nga nzitowa. Kati nga wemba nga nkusanze n'enkuba eŋŋoomi Jamiru n'ombuuza ekigambo kyonna ebiseera ebimu nga sidduka kuba tolina kyogenda kunkola mba ŋŋenda kukuba ne bwe bujja n'abalala 5 mba ŋŋenda bakuba. Kakati ezo ezali embeera zange nga bwali bulyo. Nadde mbawa example nga mbagamba nti Yesu nga nsomesa nabadde nsomesa ku John ku Yokaana 11 nga mbagamba nti waliwo ebintu ebituuka mu bulamu bwo nga bituuseemu ku lw'ensonga. Kituufu. Bituuseemu osobole okugamba abalala. So nze olugendo lwange olwo nasooka n'endwevuma olw'okubeera nti nabonaabona nnyo nayitibwa mu mbeera enzibu ennyo naye oluvannyuma ennyo gy'ojjuuzi wano n'entandika kizuula nti nno Katonda ali anteekateeka okubaako n'omulimu omunene ennyo gwantuma. Nzikiza kiri ekyandikwa Paulo kyagamba nti all things work together for good for those who are called by God and according to his purpose. So oyagala okuddayo owoolere? Nzirayo mpoolera. Naddayo nempoolera nekuba nnyo eŋŋoomi. Wagenda n'olwana ebyaddala? Neŋŋenda ennwana nembasibira mu nju nenjiteekako nenjiyira amafuta yonna bulungi
nga njagala mbooke naye abantu ne banneegayirira abantu b'oku kitundu wabula ebukulya lwawuna ekitundu mwe twali tubeera nga kiwanvu nnyo okutuuka ku kkubo ebukulya mu tawuni ewali poliisi kaakati wabeera nga wawanvu nnyo ngwe bakubaira poliisi kijja gitwalira essaawa 5 oba 6 okutuuka gwe sooka oteeberezeemu eno ewaffe e Uganda nga waliwo ekintu kyonna wanene mu kibuga Kampala nga poliisi banawali ng'ogirengera naye batwala n'atwala essimu yo abayita nako n'abaga bafane mujebale yes kakati natuuka nenkola ekintu ekyo nga nina obusungu bungi nnyo abantu ne banneegayirira kati abantu banneegayirira nentuuka nendaba nenga naye nempulira nga muli munze nzikakkana kiruyi ne kikka kiruyi ne kikka kati naye neŋŋamba ono yasinga ennyo okumbonyaabonya ye nyina omukwatako nga ye abalala bonna mbasonyiye bamaama abato ne baganda baabwe n'abalala naye ono ye yali omutwe kati nenzigulawo ennyumba jjukira wenzigulawo ennyumba balimu bangi nakeera nnyo natuuka tebannazuukuka kakati famire yaffe ekirala efamire twabeeramu yali famire ejjudde obusibe twakolanga entalo ng'abaana balwana ne bajjayo amafu mu biso kati nga abantu ne bakuba enduulu abantu tebajja kuluukirira bamanyi famire eyo erimu omwoyo gw'obukaawu ate era nga musobola okujja okutaasa abantu b'oku kitundu omu bajja bataase ne mubakyukira ne mubakuba ne bakyukira imbu wulira nali siri akaseera ako naye aga nti bajja bataase ate abantu famire yonna nekyuka nekubabaza okutaasa akati okubakolo ne balayira obutataasa abantu nga babeetamwa famire eyo yali ya mivuyo nnyo famire yandeetera okubeera ku street kati nange kyenakola wenamala okusonyiwa nakwata yali omutwe ono okumbonyaabonya ennyo okunkuba ennyo kubanga muganda wange kati musirikale yatuuka akaseera ne bamukuba ne bamukuba n'afuna amagwavu ku mukono ku magulu gwe kuki naye namutunuuliranga nga newayaze ng'awunze nakati era embeera ze wadde ali majjeera omulaba abeera bw'ati olaba nti waliwo ekibulako nga bwe yali kati lumu twatukanga akaseera egundi nezimuluma ng'ajjudde amabwa ng'enkoko zimulaba ng'amyusa amabwa nezijja nezimubojjamu mabwa naye nga tasobola nakwerwanako gamba nti nno mugende kuzigoba nga musajja wattu yawunga ng'ali awo ffenna nga batubonyaabonyezza nga ffenna tugenze tuwunga nga ffenna tufa tuggwawo awo natuukira nenziruka nengenda ku street kati nange kyenakola okumwesasuza nga nvudde ku street nenyenda nenzigulawo ennyumba wenagulawo ennyumba nemukubamu nembakubamu bonna wenamala obakubamu bonna nga wona tebasobola kwegatta ne bakuba nze nga awo olaba poliisi ng'ejja ne patulo yonna ng'ejjudde ne bannemwa ng'olwo ate bano bannakyalo ng'olwo ate abo bannakyalo muganda wange nali matiriyo ndala omu we yali nga mpangisanga ogenda omukolera emivuyo gye mukama wange yali antraininga gye nali nviira trainer wange yagamba yakozesanga statement agamba nti oyo gwembawa is considered to be a weapon kyakulwanyisa naye nga akaseera ako bayitawo ekigambo ekyo nkitegedde kati wali tobitegeera naye nkiwulire era nga nkimanyi ng'akyogera naye nga simanyi kitegeeza lwaki akyogera kati nga bwatyo bwantwala ne batwala ne batusindika eyo erugungu eyo okubba golodi mu birombe gye basima golodi nga tuba ku street special nga muli mmotoka oluusi naye amajje oluusi ya number plate myufu ne babatwala ne mubba golodi ne mugenda ne mubba kwegamba bulamu nga bwali bulisiki kugamba nembeera awo nga siina kyentya newamalira ogenda bakola revenge tima bwali bunywedde akati omukuba mukuba nemwambula kati kibonezo kyenamuwa neŋŋaka kati kankwambula ekyalo kyonna kikulabe omugjamu engoye nange awo nemugjamu engoye nempulira nga nzikakkanye nomuleka mu shooti nayo ntisaagimuleka omusajja omukulu wano muswaza nkugambye akaseera ako nali ndi kintu ekitategeerekeka kitegeera embeera esobola okufuula ekintuntu ya kubanga nze nali mbagako nti olumu we nali nga ndi ku street enjala nennuma nenoonya wendya ne wambula mba ndi awo nenengera ekimotoka ky'akasasiro nga bayoola akasasiro
awe nafunira mukwano gwange nali ngenzo okulonda mu kasasiro nayagala nfune kyendya mu kasasiro njagala kiyisa mu bufunze kubanga sinjagala okwogerako kati awe nafunira family emu omwana nankwatirwa ekisa nantwala mu nju yaabwe nemmalamu kumpi emyezi ngesatu nansula nga mbeera mu siringi ku makya emisana mu siringi ngaokola moki nga mwembeera mwenebaka mwensiiba nga bazadde be tebamanyi etayagala bategeere naye siringi osumagira n'ogwa neyiika kati jukira ne bwe twagendanga mu mission ez'okubba nga mwekwekanga waliwo ojjira noyingira emmotoka y'omuntu wansi eno munda nga makanika nagenda noyingira naye mu nnyumba n'omubala mu geeti n'omubala noyingira nogenda nowekwekera gapu esinga okubeera ennungi ku mubbi mu nju siringi kakati gwe kyoyina okumanya abantu abasinga obungi babeera bazimba siringi bazimba mu nkuubo oba mu kiyigo mu kinaabiya abasinga kati gwe olina kubaza kiyigo naye n'abantu betwabbiranga jukira tetwabbanga lwaffe baali babakozesa batutumanga butumi nga batuma butumi ne tubba kati nange naffe abantu abo nga babeera bayina ennyumba pulani y'ennyumba gye bagenda okubbamu kubanga olaba ne betwagiranga ekyewuunyisa kwabo abantu bakiganye nti emmotoka ezimu zabeeranga za poliisi endala z'amagye bo bamanyanga nti waliwo investor ajja okuinvestinga kati netutandika okumugoberera oluusi nga ne bamuconnectingako nti kati wuuyo atuuse ku ssawa ya queen mutandika omugoberera wabawo bainfoma by that time nga nvuga sikeeti ezo nga nzifuga nnyo omanyi nze ndi driver n'enkovu nziraba olwanya entalo nziraba nze katonda anviiriddeyo buviizi ansaasidde busaasizi so kyekyo ekitondo kyenyinza okubuulira ku bulamu kakati ovaayo mu kyalo maze omwambula watuukirawa kati nvaayo mu kyalo nga maze omwambula nzira naddayira mu kibuga ewa maama wange we yali ebukalanga awo netubeera mu katuli kyawo ate nebukwatayo katulye ebyanyumira kale kubanga nafunayo nasangayo omuvubuka munnange ng'aweereza oba ojjukira omwami oyo eyafa ebukalango bali bamuyita Mukajanga kakati oyo namwagala netubeera bwetutyo yafuka kyakulabirako gibooli naye ate teyanja ayinawo yatuuka akaseera nanzibula amaaso katonda nga ayagala okubaako nekyakozesa abaako n'enjigiriza gyakuyigiriza jjukira mbadde aluuna ate yali aluuna lyavaawa ntuse wenatuuka ku street tufuna abayamba ab'empale nyimpi baswaba batabuliki kati bafuna abayamba nga bali tebakubye emboko bitooke byebigwa kati ate ffe nga twakonaakona dda nga ne waaba kituufu akuwa kirungi nga tosobola kukitegeera olaba ali kukuba ate era yagunjuzanga bukambwe abali bakambwe bayagala nga otugunjula siganye naye ate bakozesanga busungu akati be bakuwa n'eryaluuna yes ne banze mu aluuna kati yo nenjigayo nemmanya n'ebiriyo kubanga ne swala tonotono nzimanyi wasaala n'okusaala nabeerayo batutwala mu kiyumba nga bulinga buwambe bwennyini kati wemala bakujja wano ne bakuperereza naye bamala okutuusa eri babeera nga bakuwambye embooka eba wali eswala mwina ozikwatira mu budde kati gabyeri nga nsaala utubbanga batandise okuzimpa kati ne binkaluubiriza kati tebyali nkaluubiriza kuba nali mbyagadde naye obuzibu bwali nga basajja balina omutima ng'ajja n'akukuba omugere naye oba n'akukuba oluyi naye ate nga nze buli kyankola nzijukira eri waka gye nava ndabira ddala nga nzizza mu katemba alikuzza eri mu busungu bwo kati awo nentabuka ninga nedda tosobola konkola bwoti kati lumu bagenda baleetanga omuceere baleetanga mu kimotoka omuceere n'akawunga ako n'eŋŋano nga bafumbira nnyo nekyapati ezo kati babireeta kasita bagula geeti nasimbulanga pikipiki babala akakati mbala kimotoka kasita bagigula kubanga ekikomera kiri kyali kiwanvu nga kiri ku Namwaya nga kiwanvu ate nga kiriko seŋŋenge ate nga aliko amasanyalaze nga nkitestingidde ebbanga ngeri gyenyinza okumuggyako nekigaana nemmanya nti kati bankwata ngira mbeerayo mukama wampa chance baleeta emmotoka y'emmere baleetanga mmotoka kubanga baluwangawo okuggulawo kwalinga kakuuma kwabeeranga abakuumira ddala
basikali nga naye buwalabu bana obwempale nyimpi nga bukambwe bwino tulevu tuti nga bukambwe nga bukutunulirayo kati n'ogamba nti kano kagenda dayo akati obazizza kati wembazanga baleese mmere natandika emisinde nenfuluma bantunulako butunzi nagamba oyo muleke kubanga ateera mu misinde nali kabaka kubanga nze ntuka njagala emisinde nga amasomero gangula ogaddukira okudduka jukira ng'olitayinza tegeera nti ndi mukulu naye saaza neri kugula nebagamba osoma senior 3 bakkiriza kati ensi yali yankuba muganda wange nga nakonera ddala kati ng'oli wantunuulira wampaaka wala akampi mpozi n'ekirala twali twakola training nga twamera ebyoya ku magulu ne ku nusu kati nga oli bwajja n'ansala bulungi ebyoya byange ku magulu ne ku mikono n'abisalako bulungi n'ampaka uniform P7 student nzirukira ddala mu ssomero kati amasomero ago gankozesanga awo mu kibuga okubaddukira kakati tuddayo wali mukajanga ofuuse mukwano gwe kakati wemala okuyiga training y'abasiraamu eyo nenjimala mukama n'akugjayo kati nfuuka mukwano gweno akututa mu bakatuliki kati kati ekinyiiza mbeera nabo naye nyinako esijja eyo ne mu basiraamu ekyannemesa abasiraamu twalombanga zidduwa batuyigizanga okulomba zidduwa okusabira abafu ebyo kweyiyo okusabira abafu buli obusiraamu wali wetwalinga mulomba nga muyiga dduwa zino bagiyita ani ey'okulomba nga oyambadde ng'oli bweru saa 6 ez'ekiro nga wazaalibwa kati ezo dduwa ezo ze balombera abantu nga bawulira mu maseeka nti twagala oli gundi emukube era ddu emukube nga naye ndabanga balina ate bibanteekamu dduwa ez'ekirogo ezo kati olaba era egundi eyo eteekeddwa okuba nga oba oli awo ng'eyo yali yawumalu oba wekibanga sekyo webityo webyali webityo nga birimu okuyambayamba okungi ennyo naye ate okuyigiriza ebikolobero ebindi bakutendeka omutima kakati yo nenda banga tebigenda kunkolera naye nvaayo nengenda mu wentuuka eno ozze wa paapa eyo twali akabizi kampomera ewa ebukala newanyumira nnyo naye ate ekizibu ng'omukulu oyo teyalina mukazi nga tera n'afunayo oluusi n'akwana aliwa mukajanga ekana teyali faaza niye ali mu kigo naye era mu mateeka amatuufu yali badde alina omukazi kakati ebyo nembiraba nendabako n'obuntuntu obulalala bwakola nga tebusobola mufuula kubeera w'amaanyi nnyo wakitalo nga we yali kati ebyo nembiraba nesibifaako nensigala mu bukatuliki bwange nga tukuuta sapule emirembe maliya zonna nzimanyi ebikolwa byonna mbimanyi ebyokunywa ebyessanyu n'ebirala byonna mbimanyi essala ez'emisawo omwenda n'ezisala endala zonna nzimanyi kati nembiraba ebyo byonna nembyagala nensigala nga mbirimu saabifaako kati ekinzigula amaaso juzi wano eyabalamu akaseera ako nga nakayingire bukalango tekaseera mukajanga mwafiira yabeera bbanga tono nnyo naafa kakati ekinsibula amaaso ekinzigula omwoyo gwange kwe kutuuka ate ne basiteeka entaana wali ng'ate entaana eyo bagenda ne bagisabirako ne basumulukuka nga bo we boogera kati mu bbanga tono nnyo mukajanga bagenda mulangirira mu lukulu abatuukirivu n'okuba nga bamulangirira dda naye ono yali omutuukirivu gwe twakolanga bwetuti kubanga eyo kwakuna matata twagendangayo nnyawo matata ako kali kapyako kaninga ono tabangako mutuukirivu tono kati omanyi nze ndi muntu ekubanyine mutu era ne mukama okunkozesa nze natuuka nenteekawo zi conditions zange naye era zali zange nze already katonda yali yanseetinga dda nga nali wakubeera ekyo naye nze kye nali saategeera era nze mukama ntuuka ne muteerako akakukulizo ne mugamba ssebo mala kulaba okola kino kakati bwe ntyo nga maliriza ebukalango bwe nakizuula ekyo banabukatuliki mbavaamu kati mba ndi awe nankulabye olwo ntandisa okwekozesaakozesa nensinkana omukyala ng'abuulira enjiri kati omukyala we musinkana ng'abuulira enjiri omukyala ne mwagala omubuulizi w'enjiri n'omwagala kyakola namwagala nga sirina byanjiri ebyo tombulira bya Katonda nga nze nsangira ddala balokole ne mbakuba nga nze nkusanga ku luguudo ebyo ng'ombuulira enjiri etali makulu boluyi ate nange bazinkulu
ekyo ne kijja ebyawandiikibwa bigamba Paulo zijukiza Paulo teyakolanga bakimukola bakankuba empya abantu basatu omu yankuba empya omulala nankuba omugere nengwira ddala wansi nze mbeera fiiti oyinza okulwawo nnyo okunkuba nengwa naye ku luno abalokole bwe bankuba nga mbuulira enjiri matungwa balina engeri gye bankwatira ddala ayidonga nengwira ddala nga bali bwe baagwa nakubanga Mukama ali kulozaako ku bye waloza banno kati munnange nga nkwata nkola ki nga mbadde ngamba nga nki osanga sister nga nsanga abulira enjiri omwagadde kati obuzibu buli mwagala mulaba mwagala naye nze nga sina kigambo kya luzungu awo nekugambye nti bangambanga nti amuconsidered to be weapon naye nga simanyi kyekitegeeza wakawuliranga buwulizi naye nga tomanyi kategeeza kakati naye kirala mu mbeera zange ezo kigamba I love you nali nkimanyi engoma kyekitegeeza ekyo buli omu akimanyi yambuliranga Jesus loves you nga nze mugamba I love you nga naye yanziramu mpaka waatyo nga nkulula ntwalira abamanyi Oluganda kati nga wenjogera nabo yali mu Nigeria kati wenjogera nabo bantuusiza obubaka ndowooza bo nga bakimanyiye mukulu nga tebasobola butuusaayo kati zinga bankumira awo kati jjukira nga nyina talenti mazina abo nga nzina era nakati nzina kati ntuuka mu kyaki kasita nyina okweraga omuwala ndabewo nanga amazina najjayo mangi nnyo ga kika kya waggulu nnyo nanjagala ne banjagala kyaki omukwano gwa Kristo gw'obulokole nga nze ndowooza laavu omuwala yagwa mu laavu nange nga gwe no weesunako lwaganda kati oluvannyuma ennyo mba ndi awo tebavunulanga nnyo wali batera kuvunula bakozanga nnyo Luzungu mba ndi awo ate ng'omusumba tayanjula mukazi we tayita mukazi we omusumba senior pastor w'ekyaki ng'ayanjula mukyala we buno bujulizi by the way tuba twogera kati awo waka yekyaki mwenva njagala nnyo nabo bamanyira mubirizi nabo wadda nti bannayinza najja nga sizze kulokoka nalimbaze kimaama pasita bamuyita Francis Obwai ng'ayanjula omukyala we wenkizuula ng'owesewo ebbanga nno ntandise n'okwagala endongo njagadde nfunye n'emikwano wenkitegeerera nti oli nti ndi kulongo namba ayo nemanya nti oloosi njikoze naye njafunayo omulala waguma namanya nti oloosi njikoze naye ngenda funayo omulala kakati tewamukyawa samukyawa kubanga yali anjagala nnyo nga ndabirira nga batuwa akawunga ako bakayitanga apata simanya n'enva nga ziri mu kamulali mpitirivu nnyo obunga bwa muwogo obwo ng'olusi kati we natandika ebyobulokole natuuka akaseera nga n'ennyumba gye ndi musobola gipangisa jjukiranga olwo sikyabba busimu tokyagenda kuyiriba sikyakuba muntu yenna nga ntandise okwagalira ddala ebyobulokole awo nenjagalira ddala obulokole nenkyuka kakati oyo yabatulabirira nnyo batulaga omukwano awo nga nali siinanga mmere bo bampanga batuwanga ebyokulya ebyokunywa batulabiriranga kati awo nenjagala obulokole bwenti we natandika okulokoka awo nenjatula nonywera nenywera sanywererawo nalokokangako kuno kungulu nenga munda munda nze nali ennaku gye nali nyina ku mutima nga muli munze nyinamu ekirowoozo kiga nti buli wemba n'omukyala oba buli wemba n'omuwala ow'enjawulo mpulira nga omwoyo gwange gukakkanye nga mpulira kyekiyitereeza obulamu bwange kyekinyiga eŋŋumi ze bankuba sakolendeko buli wokyusaamuko omulala nga nkyusizaamu omulala nga siina omu awo ng'owulira emirembe muli munze mpulira emirembe munze nga mpulira nga asasuddwa emiggo gye bankuba owulira ebiwundu biringa bye banyiga kati sitaani nze watyo yali yansiba watyo yali yankwata bwe walokoka wano wadda waliwo wakemebwako n'oddamu okuyiriba obubbi bwo nga maze okulokoka wabukomeza kala nenkola endagaano neŋŋamba nti kati mukama njagala kulya ku ntuuyo zange buli kyenziramu okulya ngenda lya ku ntuuyo zange oba ntya oba ntya ate nze ndi muntu alina ekigambo kyange bwe mba ŋambye nti ekintu ngenda kikola mba ngenda kikola oba sigenda kikola kiba kyekyo kakati obubbi nembukomyawo naye nensigaza obwenzi
gambye nga buli mukyala gwendaba mpulira mwagala nga buli gwenengera mpulira mwagala kati ate walinga waliwo abaana ba ku university kati ate nze kendi nga nali ndi sisomangako nkolaki nga ndabanga nti singa mba nfunye wa university obulamu bwange bwabuteeredde like singa mba oba olinye kirasi ate n'okwagala okweraba nti ndi wakabi ate era nali ndi muzinyi w'amazina nesitaani nayo yakikozesanga advantage nabeera famous nnyo mu bantu yakozesa ekitone katona kye yakuwa nabeeranga famous nnyo abawala banjagala kakati mba ndi awo nga bampulira enjiri eyaddala ey'okusumululwa nga mpuliranga mu butuufu kyenkola kibi kangamba kakati nteekeddwa okukyusa oba ntya nteekeddwa okukyuka naye nga nkimanya singa nkyuka nga ndi mu bwenzi nga sina mukazi sigenda kutereera kakati nga nfunayo omwana muwala namusinkana awantu nina awantu we namusinkana nemwagala namusomeramu ebyobulokole nga abyagala nabyagala teyali mulokole yali katoliki naye nabyagala tewali buzibu konzaawo kasita obyagadde tewali buzibu ate ngenda okukizuula we nasalawo n'omutima gwange era okuyayana kwange nali njayanira wa university abawala abaliko kati ono namukwana ate nga simanyi nakumanya naye ate ngenda kizuula ngenda omukwana ngali ku university ngali ku ayo wali tokimanyi surprise kati nendabanga nga goolo enywedde nendabanga katonda alina kyakozeeyo ali mu lugendo olwo kati nenjagala omwana muwala netubeera ffenna tewaliwo byakugendako waabwe tewaliwo byaki nemwagala kati akaseera nekatuuka netufuula zaala n'omwana naye wakati awo kenali ngambye nti sididdamu kubba nga sikyakola nnyo gundi mivuyovuyo giri awo embeera yannuma obwavu bwannuma natuuka akaseera ngaembeera egenda ensindiikiriza emabega nemaliriza nga ndi eyo kikuba mpanga era saidi z'ebukalango kajye mpangisa n'omukyala ebyokusoma byo byakomawo yasoma n'amalako university nga tuli ffenna opangisa ennyumba yameka mitwalo 2 naye nga nno nali mpangisa ennyumba ya mitwalo 15 by that time naye embeera yagenda ensendesa emabega nga ndokose sikyabba luli nabbanga nenkolaki nensasula lenti nsobola okubba nensasula emyezi 4 ne kati ku luno nga sikyasobola negenda nga nsindikiza nenga mukama sikuvaako byonna gyontwala oba kiki sigenda kuvaako nensigala n'omukyala kakati ewannemesa ewantiisa nnyo mu bulokole nendaba nga ntandise okutunula eno neeno nga binsobedde nga ntandise okuweebwa amagezi kubanga nalina mikwano gyange atandise okumpa amagezi okuntwalako musabo okukola ki akaseera katuuka omukazi gwe nali njagala ennyo n'agenda gwe nali mpereza naye olwobwavu muzaddemu omwana olwobwavu tupulaninga mugamba aŋŋamba naye omanyi kangende enkuba ekyeyo kubanga omulimu twagunoonya ne gubula ebiwandiiko byabirina bulungi nnyo omulimu gubuze kakati neŋŋamba tugenda kukola ki nemugamba kituufu gende ebweru nga tutundatunda ku bye twali tulina mu nju ebitonotono nga tukuŋŋaanyanga luno tunoonya emitwalo 26 naye nga girabika kakibuto kange buli kimu kyetwalina twakitunda netuyiiya naye era nezigaana okuwera kati muganda we namwongerezaako emitwalo nga 14 kitegeeza twapambana ebyowaka byonna netubitunda nebiggwawo naye nga tuwezezanga emitwalo nga 10 mbeera yayeganyi akati n'agenda kasita yalinnya bwati ennyonyi omwana yamulekawa waabwe kakati we yali agenda wulira bye yandekera we yali agenda olwo mukwano gwange Jime akola mu kampuni etwala ebweru nali mufunye mukwano gwange naye nga mulimira mu bitooke bye wetwafunira omukwano kati oyo mukwano gwange antwala eruwera ngamba genda okolere mukazi wonno wabeera agenda ebweru byetaaga ssente kubanga waliwo simanyi aerobuuku simanyi ate interpol simanyi biki
Jimmy yannimise Luweero yagala kuyika 10 ezaji ekisiko nga kiri awo Jimmy nampa nannimisa nensasula nennima nensasula buli obusente sente obwo kakati obuzibu buva wajja weetagisa yesimu omukazi tagenda bweru nga talina simu ya smartphone Jimmy yantwala nantwala mu kisenyi nga nyino kisaawa we malo kisaawa nkabale mu ebikatakata ebyokusimba mu ensujju malenzi simbe mu ate nzikoole gwe mulimu gwe yamba asoka agulira mukyala stimati nangulira akasimu kakayitanga shapa kamitwala 2 mwejo mwebiri nakalimira yika 5 ndoza nazikolera era emyezi ngena nensimba ensujju za Jimmy nenzikola nenzimuwa nengenda onentandika okulima mu nanansi nga asirida gukolera Jimmy yali akunyiga nnyo natuka kasera ne mulabanga akozesa mbeera yolimu kakati kwentyo omukazi afunye smartphone omukazi afuna smartphone ngagenda nga nange mva omune wa Jimmy ngende okutandika okulima mu nanansi kakati nyina we ne yazikanga esimu njogereko naye omukwano nga banayi mwagala nnyo kati kolo mukubira esimu nga olwo yaŋŋambye omwami wange manyi ovuga piki yo mujja piki yali antegeera ndi kabaka kubanga zenkovu zeseka ku mubiri kati yaŋŋamba wengenda ngenda kugulira piki wafude boda essanyu kati omwezi kasita gwako bweguti osuubidde kapiki nagenderawo njogeremuko naye ku WhatsApp njogeremuko naye mulabe ensonga z'epiki wezituuse tebanansasula ngamba okay nga ninda mwawo mu 15 tebanansasula 2 tebanansasula omwezi nga gwako ogwokubiri nalufuka luyimba kati ogwokubiri nga mugamba ine mwana sweetheart asimwita sweetheart chichi plan kingosi lisenyo munange olunno malo okulaba mama we ali ku WhatsApp tata wali ku WhatsApp kati bangamba munange we bali kusaba mutabani omwana yatuyiye nawulira muganda wange ngamfa naku umutima gwange nawulira nga mfera na nafuwa nalwala okumalanga wiki ngenda okumuddira nangamba kasajja gwe nakuwona obwavu bunnabukowa nabuwona kubanga wali olina obwavu nga buwunya n'okuwunya kakasa kasa yakiŋŋamba nalwala nabonaabona kubanga gye nali mbeera oba wali omanyi tenti twali tuzimba obutundu baali buno bwa bbulu n'ozimba obuti nga bukozwe buti ne mwebassaako mwebako omwo ne mulima kati akaseera ako nga nkola mu nanansi omukazi nangamba ekigambo ekyo essuubi lyange lyonna ne lifa nentunula waggulu mu bbanga nemugamba mukama gy'oli nenkubirako Innocent kati nkitegedde ndi omu nsobola okukola ki okupambana ekibuga kati emigugu kati transport yambula okuva emitwalo 2 okuva eruweero enali paka Kampala nzire mu kibuga mpambane bupya nga nekyaye olokola empulya sikyagala naye nentandika okubeera nga nefumitirizamu kati ate era nga ngenda mu kyaki ngaekyaki etuli endiranidde ddala awo ng'enjiri njiwulira nga naye mukama omusumba bonna abasumba bembadde nabo banimba bulimbi gy'oli oba toliiyo nensirika nentandika okunoonya buli kika kyamusumba kati nentandika okupakasa nga buli zempakasa ngendako ewa nabbi gundi gwe baŋŋambye nti yasinga counseling ambulire enjogerako ntya ne mukama kale ndowooza oli mulabi mulungi era muliza mulungi wa Daily Still Hope tugenda kubanga tutandikira ebintu si byangu abantu balaba bulabi naye gye bava Katonda baaba giwala bakazi bo baaba simanyi oba naye kyali kikutuuseka tulaba omukazi gwe yali ataddemu essuubi ate yakomekerezaamu ye bayibuli egamba akolimiddwa akoze ki eyesiga omwana w'omuntu mukulu tukyali naye wano era tugenda kuba nga twetololamu katono asobole okuba nga ate tukomawo ku 0752 34 ne 0761 0883 alinisa hotel mu kibuga Jinja jangu ebintu byonna bijja kuba nga ate
bitambula bulungi, services weziri olina mukolo mbaga ebintu byonna bijja kuba nga tebitambula bulungi. Nagambye yeetaaga linki channel yaffe empya eyo tukuba tugenda mu nsi ey'omwoyo ey'okwolesebwa n'ebirooto ne tutaganjula ebintu ebikusumbuwa ne tukubuulira lwaki oloota n'obyerabira oluusi toloota waliwo bo nga baloota nightmares zokka. So atubeereeyo nga tutaganjula ensonga ez'enjawulo ezikwatagana ku kuloota ate n'okwolesebwa. Katwetoolemu katono nalo nga ali kamera okubanga akusikira ekifaananyi ekyo. Katukomewo.